gwe tutandikiddeko weekend nga wesobodde okubaate ng'etambula omukulu ono mu weekend yagimaliddeko side ze London eyo n'ebizibu byaleeka mu ggwanga Uganda promota we esobola okubaate nga mutegeka gwe bayita Abitex kikofiira yamuleetedde ebizibu basobodde okubaate nga bamugobye mu kibiina babayita Uganda National Promoters Federation nga bomanyi nti bapromota balina ekibiina ekibagatta kati omukulu ono Abitex yabadde pulezidenti waakyo basobodde okubaate nga bayisizza ekiwandiiko ne bagamba nti omukulu ono bamuggyemu olw'obutawa kitiibwa bapromota banne olw'ensonga nti waliwo ekivulu ekyaliwo nga 9 omwezi ogw'omukaaga kye bayita Love Fest eky'omukulu gwe bayita Balambalugahale ate Abitex najja neyeekiika n'ategeka ekivulu ku Freedom City okusinziira ku mukulu gwe bayita Nobert Twizire oba gwe bayita Nobert Events mu kiwandiiko kyasobodde okubaate nga awaako bannamawulire yategeezezza okusinziira mu lukuŋŋaano lwe babaddemu lwa nnaku nga 4 era nga olukuŋŋaano luno lwatudde gye bayita Alu Hotel and Suites wali emutundwe basobodde okubaate nga basazeewo kimu ne bagamba nti omukulu ono gwe bayita Abitex agibwemu obwesigwa era tagenda kuba ng'addamu okubakulembera olw'ensonga eyo Alien Skin olw'okutegeka ekivulu kya Alien Skin ng'ebyo bikyali awo byonna Alien Skin yasobodde okubaate nga alumbira mu London omukulu ono yasobodde okubaate nga ategeka gye bayita Enkwakyo Festival Enkwakyo Festival ye yagitegese n'agamba nti nga 27 omwezi ogw'omunaana egenda kubeera ku Forest Park wali e Buloba Abitex bw'agamba mu nteekateeka eyo era nga bakyali mu nteekateeka ekuyamba mwana mulenzi gwe bayita Clever gye okubaate ng'ayimuka naye ng'omulenzi gwe bayita Alien Skin kyaliko ennaku ziro ge bayita amasannyalaze agakuba naye nga tukyali ku nsonga za Abitex Abitex abadde ayina olutalo ne mwana mulenzi ono gwe bayita Nobert Events abajjukira Nobert Events omu ku bapromota abajja nga bawanika nnyo palaso nga ali ku miliyoni 10 miliyoni 2018 era ne bamuwoninga abakijjukira bagamba nti omukulu ono yali azze n'amalala naye wulira tukugamba nti omuyimba w'emiliyoni 5 lwaki omuwa 10 oba ogenda kuzijjayo otya kubanga buli kifo kyonna mu Uganda tumanye abantu ababeerawo bw'ogamba nti ntwala Serena Bata e Masaka oba Chameleone oba Bob Wine oba Bob Wine tumuggyemu yali mu kirasa kyakubahola kuba bisaawo tugeze abayimbi tugeze oba Spice oba Chameleone oba Juffe Chris Evans nti oba omutwala Maria Flo bebeera lonchi abasaana bezi kuba abantu ababeerawo tubatukola ki kakati gwe ate omuntu ow'emiliyoni 5 n'omupaaza n'omuteeka ku miliyoni 10 n'otakoma ku ekyo n'ogamba ffe abaludde mu business kyetumanyi kyetukola tuli babbi n'ovaayo twali tetumanyi nakumanya nakati era nze mpulira muwulire simumanyi n'ovaayo n'ogamba mubba ffe katuwe bapromota sente abayimbi sente ntumugamba kituufu zibawe naye bawe sente zibasaana oleme twonoonera mulimu kitegedde ye mukulu gwe bayita Abitex ng'agamba ku mukulu gwe bayita Nobert Events obudde obwo yali yeewagudde n'ennaku ze babadde bakakkaanya ate kati bamuleetedde ekiwandiikira Abitex nga bamugobamu nga bagamba nti ensonga zonna omukulu ono Nobert yavayo n'ategeeza nti bapromota abo nze gwaita omuyayeyaye badde namuwa ssente naye nze wembanga nali muyayeyaye ye yali mufere n'abahambo management because bo bayagala baferenze bakozesa ssente zange balooza ndi fala bizinesi nagiyigira mu myezi 2 kyesinga okwebaza Katonda okay Nobert Events wabanga yalina nyinyi concert business nali ngisobolera ddala okay naye nali mbirize na muntu mukyama onfunye kulwaki njogera bwenti bw'omanya nti n'omuntu akuwadde ssente ze extra concert zize otunda zaaki ekyo kimu ba sponsors weefuulira baaki ekirala yeteyali serious okuvira ddala ku ntandikwa n'obeera ng'olina concert mu Kampala ye mukulu gwe bayita Nobert yali aguze ebivulu by'omukulu gwe bayita Gravity n'amwekyusiza n'amugamba nti obusobozi yalina butini omukulu gwe bayita Bajjo yavayo n'ategeeza nti bapromota baba tebeeterezezza kye bayita enkwe kinene naye okusookera ddala kanjogere ku nsobi zaffe nga bapromota buli muntu ali wano mmanyi nti alina obulumi bwemu era ffenna ekitugatta bulumi bwe tulina ne bapromota tuyitirize enkwe ekijagala mukikkirize mwenna tuyinza okuba tuli wano tulina kyetubala ne tuleka bannaffe ebbali ezo entalo eziriwo zonna z'owulira nti ampunet NPA jastinga bana yetusumbuwa mu biseera ebimu kati nsaba olukiiko luno nga munnamwe muli wano tukwatagane tuleze nga bana kuba ffenna twagala kufuna saagala kwogera bye mwagala kuwulira nze ndiriyo ate njagala buli omu ave wano ng'ategedde
tuba tulina goolo gye twagala oteebamu buli omu aweemu n'ekitiibwa okwogana ennyo tekukola solution yonna abaana abawogana tubaleete ku ttebo n'atali mu mativu ajje ku ttebo tukwatagane nti tukoze tutya tugenda kusomesa revenue we betuwadde omukisa tugenda kusomesa kesi betuwadde omukisa abamponente mujje ku board abenpa mujje ku board waba waliwo ekibiina ekirala mujje ku board ensonga zezo nno be bannaffe abakulu abo ba amponet ekikulirwa aba amponet abaali tebakkiriziganya negye bayita NPA oba National Promoters Association kati ebeegasse omukulu Norbert n'aweebwa obuyinza ekiwandiiko bakikoze omukulu Abitex ne bategeeza nti ajiddwako obukulembeze oba okubeera pulezidenti ow'ekiseera ekyabapromota. Ekiwandiiko kino kyafuluma nga 24 Ogwomukaaga mu weekend ekyasobola okuba ate nga kyafulumira. Katulinde Enkwakyo Festival omukulu ono gwe bayita Alien Skin egyasobodde okuba ate nga tutegeeza nti omukulu Abitex agenda gireeta n'okukomyawo amadda ga Clever J mu ggwanga Uganda akuba endongo.